but this man hugged him. Nani kuhugging oba kuteekamu wiki kulafu. Kategeera nti nkayingizizza wiki kulafu. Kayasama kati. Kasajja gwe you are stupid. I was injecting wiki kulafu into you. How could I hug you? I need you to say when this man hugging me, I saw hugging you or to inject which could have. Oyo mutwalidde Ddogo. Museveni yasonyiye Kyandi jamu. Yali akasente ak'obukenozi jamu ne bamuteeka ku list era n'ateebwa okuva e Luzira after serving some time. N'abalala aba defilement rape. What do you make of it? No, the city depends. There is a process, a committee, very much of mercy. It should go also to be extended to people like Sebufu, people like this man was used by Mbaba, the Prime Minister's office, to fight in Kazinda. Kazinda, Kakasaja Karikala Mubaki Zimbe Chap. No Kaka to Karubenka solid that. Kasajo, you are between madness, permanent madness. You can have Batako, Jakalanka, Benyo, Kaneregam, Kajakopa, Jakamba, Bakas, Beto, Karin to Kuba, Beto, Kajim, Kagam. But this man hugged him. Nani kuhugging oba kuteekamu wiki kulafu. Kategeera nti nkayingizizza wiki kulafu. Kayasama kati. Kasajja gwe you are stupid. I was injecting wiki kulafu into you. How could I hug you? I need you to say when this man hugging me, I saw hugging you or to inject wiki kulafu. Oyo mutwalidde Ddogo. Nolabe empuuta. Nakayingiza Ddogo. Nakayingiza Ddogo. Kayigira kati. Naffe kye twalaba kirala. Nakayingiza Ddogo. Nakayingiza Ddogo. Nakayingiza Ddogo. Twalaba mwewahaga nga mmanyi bintu bya gundi. Kasiru. Mukanyiza. Nakayingiza Ddogo linnyini munda. Batula eri munda. Kapejo nga kasonyiwe. Aka kajja kako pologola muzanga akagula abatembanze akatta omwana wange akatagitinga mukazi wange kamunte. Singa wakajiji waliyo n'enkoko etakula. Sibinako bujulizi. Family nenjimalawo. Now ngozonzo olufweru. We are not jokers. So you're saying even Kazinda the same message. You see, Imaneke Sebufu, his problem was that they wanted the plot. Don't you see the insurance bill there? Of course, now. Kazin had a lot of information. After using it, they silence you. That's how they operate. Even the other man of yours, the one who you wrote about a medical doctor, saving a cobra. Why is it that Bianda? I never considered Bianda for even a commission. Nekabushenga kabushenga nakulu namwe kabushenga gano kuleta sente za 100 million nekulu baja gwedda amwe tough man ken biono muyige biono ne mumalawo no forgiveness. It says the man is not is unforgiving. What have you given me? What if you had succeeded to kill my life? But Mzee, causing financial loss compared to Chebafuna Sebufu over death of someone. The intention was to take that plot. So now emyaka mingi nga tewali asobola kugimujja kendi bba aliduka misingi mi omanyi bati abantu baite balowooza nti ebyuma bino bikola nabana bababuuza lwaki akwata no satellite olwana naye can you fight a satellite mwenda yabaga nti ekizibu kikula kuba mwenda was a suspect to go to quarter nikagenda kayina gwe katumye mu Museveni akasonyiwa nikasejja gwe Min.Tumwebaze. You went to Okede. Why should Museveni pardon you? What about the other people you are attracted? Bakayoli. Mbaba chikupe mukomera for treason. This is where I don't agree with Museveni. Museveni says I punish the authors. Who was the author in this Okede meeting?
aka nakogera n'olutwe lwako n'olutwe I'm from the west. We are tired of Malala. This commentary. Saka him. Bakabewa Museveni n'atuyamba n'akagoba n'olutwe lwako. Tekasira zikitu wabo. Bakatamwa da. Kagenda n'amagi. Oba ne wamwe bakutama kasajja gwe. Atikayinza kudduka wano. ICC kano. Yeah, authoring much of those plans. Is the man behind. To the person who is destroying Rwabo is this command. Kafere nnyo ate bamanyika in the banga deni. We came from Mufaudi. I've forced you to go back beyond where you started. Mbavu waziza. Nemba zayo beyond where you started. Ova mugolo mwolidda. Tumwebaze will go back to stinking fufu. Tumwebaze will go back to golo obunuka. Mu family ya mutembanga mu mugaggala. Tayinza kuwangala no sente gwe kasajja gwe. No tabantu. No neregamu. Akalijibu nalinda batu mwebaze mutire mu lukubo lwa president's office. Kagamba omukazi mumuteke kasajja gwe. Gwategwe nja kubanyo. Tojja kusigaza na kajiko mu jino omukazi bagenda muntu ala kasajja gwe. Gwe ngenda kubanyo nnyo. Nyinza okusula eddalu. Wagezaako okunzita. Kageza kugula bati mubanziti. Nkutegwe kabuli wamwe yasame. Sajja gwe kabuli yasame. Danga muno manyira. Kizunzo bakajja ko jakemu. Berwa lero beraddu. Yakopera kulamu mu beraddu echa. Sanda poloti. Kabetu enjasi. Bulira. Kabetu wakajiji bali omukyere. Abaana bano banyiza nnyo. Yusabye kiti somebody to torture. Abana bange babakola ki abatasomye. Family yaffe yakola kirwabo. What did we do to you? Tell me. Gwe kajiji. Family yake yakola ki? Okutta abantu. Ojja kuleta 10 billion. Bazira ne kawe. Kalisa koma mu bentu enjasi. Bali tebamanyi nti nze ndi formidable. Sizo komuniamu n'enkomawo. No. Ziranga na kwewunya. Wakola programu yo ku NBS nevaako nga y'amaanyi. N'okera ku makyane w'ekyanga. Empabi. Kasitafu abalogo. Okwata ekintu kyonna. Nti Museveni akuwadde omulimu n'ogendayo. Kitegeeza ba compensatives. Emmandwa tekola. Omuteeko tegukola. Byonna bigaana. Guba guyise. Don't accept anything. Anti lunga kyo. Nange nali neewuunyiza okuyiwa omuteego gwo ng'ohaaginga tumwebaze. Tubasabye kye bakuwa. Sigala ng'okaaba. Babakubere container zigenze zikomewo. Where am I going to say it? The Kenyans are not willing. Where? Ddogo. Did you think about my family? Ngononye soko mrenzi kwene kalu byindizo. Oleme kubaako kyolya. Leme kuba. Yabana be yagale. Mfe abanga bameshe ababo bakapa. Suffer the consequences. You fail to pay me 20 billion. It is going to worsen. Jagala kubuza mzee. That does it add any political value to Museveni? Okusonyiwa abantu ezo pardon zaako. The process is there. What political implication does it give? Kumaru was released. This was released because in Uganda we don't have life imprisonment. Life imprisonment was reduced to only 20 years. Wakasisi was removed from prison. Kumar, who killed his wife, was removed. What the process is that your lawyers and there is a committee of judges. They kill the committee of the myself mercy and the president is recommended. But once they grab your property, they know that once you come out, you pursue them. This is the difference. So they keep you there. Yes. Because they know they won't want you to return. Because they will never come. No. Abe you come yombe, nkabe, nkasule dalu na rutelo wako. I want people to say lunatic in the football. Bakarawe na rutelo wako nga kreti semiti matabige miti nkabere dalangu. Kamalo no rujozi rwabo. Kabe jogo ne balomba kuki. Kabe nono ne mukuba. Bas.
kalete sente ngende omunsumula emissiles nze bwensumula missiles n'Abamerika bazikiriza ne zidda embeera zaabwe zitererakono kiri omu missiles ziri omu nze nziragira sigenda wa musomo abajjajja nze ndi ku dipo yange ate baze nze mukongozi gwe mukongozi nze mukongozi ate binjeemera bitya kasi transijamu nenkaaba ekyo galiko mugalo bindi omwo toddamu kunniamu ate bali nsanka bakulodi buloka bagenda kunsanka lodi buloka enseno ntono muyinza okusisinkana nga tebasasudde. Do you know Muteeko condition? We cannot be in the same room to breathe the same air. We cannot share a meal. We cannot shake hands. No, that's why I avoid where they are. Sajja kusobera nakwata munga bino ababisi ate mwekutte munga ate abatalina olabye abanyankole bote babirina bibakwata ate wakwata bwatalina kalina kyogante munsi ya mutaba munziku ogenda gyeri tekwata tebali wano mu Buganda ekwatirayo naye mubanange bagamba bulire. These many people don't believe in witchcraft, but witchcraft is real. I see case in my village. Omusajja abba sente za munne n'agenda e Rwanda neekweka mu hoteri. It was big money ezimubirako ku border ya Southern Sudan ne Uganda. Naye omusajja yagamba nti abali mu hoteri nga yeekwese n'awulira pikipiki ejja yezikira pikipiki ng'ejja yeekolaki ng'ejja yeepaakinga nga ziringa mukaaga byamugjayo ne bimujja mu hoteri neyekulirawo byamuleetera ku bodaboda ewaffe. Imagine bodaboda eriwa maybe mwaliwo wa bodaboda omutuufu kati amayembe gamujja gati e Rwanda gamuleeta ewaffe ku kyalo. Yes, ng'awulira pikipiki byamwevugira byasaba amafuta ne walagi omuntu w'amafuta gatutwala e Rwanda. Ono mama munanga n'omwana e Rwanda tumunyimeyo e Rwanda bunaya nekamulita ewaffe wenyini awaka neiba waffe yabba minzaani ezigula emmwanyi n'agibba zino kwe tuwanika zibasibako omuguwa neiba waffe yennyini saawa zibeeranga 8 ogw'ekiro. My father used to come very late olumu ng'asulayo twalimu ne maama we agenda okuwulira entebe tu ng'ennyumba yonna eyakabwete. Maama naga nti baana bange b'enduulu ababbi batuyingiriza b'enduulu mayembe negatugamba nonyerere wano omukazi ng'wano ekananyi nonyerere wano tuleze kuwamba wa mwami pikipiki ne tututuma mbu baali balize kuwamba waffe wa mwami. Amayembe nago gamanyi obuyinza nti omukulu yeego twagenda okulya ng'embooka eri ewa neiba abaana bagamba tibalabanga abasajja be batategera minzaani eriwa ali nabo kitaabwe teyalimu minzaani gagiteeka oba nabwo omwalimu kati gagiteeta kati minzaani gagitwala kitaabwe akomawo kubakyanaga nti embooko zitulidde wano ag'amayembe amayembe agayita gakoze nnyo amayembe gakwata abakazi ejjembe likwata omukazi direp kakati kiki ekyo ati gye neewuunya agamaanyi mwemugajjawa mwagamaanyi mwagasikira mwina gye mwagafuna osanga atabimanya bidawutinga things aliyo provided you are the victim. Even prayers in churches, how has Muhozi survived? Eromulenzi oyo yamuniramu nakano kubanga Muhozi agala bubbi namukuba namuwa monitor. How does Muhozi survive? Kati Bobi Wine Lucifer bamukozesa Bobi Wine has exposed himself. Oyo Muhozi ayina emikisa tugiraba. Muhozi yajja n'awamba Kampala babbira mu Sseera. Kakati Bobi Wine ne bamukwata musimbisa ebitooke. Why didn't you plant ebitooke before Muhozi moved in? Two. If Muhozi has failed, has he taken the money? Has taken the money? No. The military, before the military moves in, what if the bomb landmine is planted? Amajeka koda system yago. Kakati oyo Bobi Wine wabano
era nakuga nti Bobi Wine yagenda Mutungo County Club ne bamuwa ssente Mukalobongo yafuna $5 million ova Bobi Wine bamupepeterayo bamupepete yali akimayo bawakane mbakube Bobi Wine awakane teyagenda kiro Mutungo County Club whom did he meet who did she meet mukubira akatambi ku video nga yebisi Mukalobongo yagaite yafuna $5 million these are pretenders era in fact kati empuuga nakola ekibiina Bobi Wine tasigalawo is a money maker Bobi Wine w'amaanyi wa mpuuga talina kyayinza mugambye politics bakuba mu sikande kati yavuddeyo ki ekyakyuse mugambye tebakuba mu sikande eki emu mpuuga nga yegase ne babesigya Bobi Wine tabeerawo abantu bamutegedde nti mubbi is a Lucifer neno abo beegasse United Forces of Change teyina baagala kujjako anti bagamba bano bebabiri tolina kyobirabamu abaana bebabirimu Museveni asigalewo kuba mwe babbira Museveni asigalewo kubanga abaleka ne musokola enda z'abaana if Museveni fails to solve the organic gundi extractions illegal mutokoze etteeka lirirudda what about the earlier ones eno ya direction kusokola eno ya legalizing tewali ata everybody is concerned about hospital if Museveni thinks that this is a family matter it can ignite a revolution I see ne bamutwala abaweeyo babasibe good enough this man say is isolated economically socially and what Museveni yamuvaamu as far as a family omwana alidde emmere nakkuta bbaati amawulu ku kyalo the embarrassing their families how can you keep your daughter with a vampire kubanga yetamusokoola yali metaliki kano akasajja kano kaali kaavu nnyo Diana n'akagano okuwasa muganda ne kamujjayo Your Excellency, I want to treat the whole country. Diana agenda kubifiiramu nga kitaawe yali badde adduse Ministry of Health mugiddukemu kano kakugulute bukwereke kano bagenda okabba bakattirewa kano kekukumi kano nzenka bye n'olutwe lwako ddamu omanyire kasajjamu ddamu olemere ku bantu okubba butambi n'obwamulanda be bakutte bakasajja bentwe bajasi bakube ne kajiji bamutte jala kubuuza mzee Besigye okwegatta ne Bobi Wine no basanze gwe baliko nkubuulire batya muhoozi abakuba bonna n'abamalawo bano bagamba mbukatwegatte Museveni asigale kuba mwe babbira basigaze Museveni abakkiriza okusokola enda z'abantu muhoozi yabagamba a person should be buried ne organize zonna ate bano baavu nnyo kati option gye balabawo yonna yakusokola nda which is risky bagenda kubentwe bajansi bagenda bolu tolo balwasi bagenda bolu tolo nikitawako bamutti noyo dana bamupe bamutti everybody is worried because you cannot avoid the hospital of course yes there is no way you avoid somebody was saying he was complaining about me somebody said he told him Wabo you were complaining about Mirundi he says in the recording the man told him he's not Mirundi alone. It's only Mirundi who is bold enough to talk about these things. But people are very worried. But nobody concerned is ever on a platform. Can't them. Kubango, the Moav. What's so quafford? When people become bankrupt, you go back to their own. Says I was said to start $1 billion. Someone, no monopoly. Why is it that after the America dismissed your country ago, you are the one crying? You had a monopoly. You know, they are not serious Ugandans that have seriously been affected. Amatakage, Enyama, what the president doesn't know. Yemuko. And he has put this man at Museveni has put Wabo on a self-destruction mission. Is it your kingdom? Is it what? You think in Saudi Arabia they don't share? But this is an incredible economy. Everywhere. Museveni put his son-in-law in a very quiet situation. Appeasing him until Mirundi. Manga go back on Kanyuga Kujirikiti. Kujirikiti. 1.7 in Swiramas. Tanda Banga Sijaka.
That's not my value. Njakubuuza muzee. I want a retirement package. Bobi Wine yagambye abantu bekalakaase. Ate bekalakaase. Baveeyo bekalakaase. Kuki? Ebitooke tewabirabye. Anti nkubuulire. Alwana n'amagye. Kasajja gwoli kasiro oliruse feri. Kasajja gwoli bakubere bakumalawo abasajja bakubye ebyennyanja bavube. Bakabye. Polize Kampala. Ekyogerako kwogera kyomanirisa kabamugozo owedde gwe weegalise. Bobi Wine weegalise. You are exposed, you are used by these people who fear more. Naye Bobi Wine si yaleeta ebinnya. Anti nkubuulire. Bulijjo tebibadde akalenzi kano akafere. Baganda bako nabe babbi. Ke kafunyemu kati selfish kati ogudde kankube nkumalemu. Kubanga ffe tukubira ku logic. Is it a new situation? Ebinnya tebibaddeemu. Of course bibaddeemu. Tolabangako gundi. Naye kwene enkuba bisusse. Tolabangako. Tabulikira akawa Kampala executive director ng'ayambula ekibuga ayambadde empale figures. Kituufu. Yes. Bobi Wine yayogerako. Entwe yalo kufamu. Naye Lukwago singa yali anywa omwenge yadde musiru nnyo. Lukwago ng'anywa omwenge n'embizi. Kuba ne bwatula bwati Lukwago talabika magezi. Lukwago talabika magezi. Naye omulamba. Ate omulaba yazimbye bwaguuga. Emutundu wazigyewo. Sente enjaga. Aginywedde bamulaba. Mulikola buti. Ate kankubuli whatever they see batembamu ebitooke army is coming era bajja ekyo kirungi nnyo at one time Museveni nga tebannamuka pichali tanafuka hostage y'abaana yagamba era babbetika be balukyamuze nga balwanyisa Garden City nti serious environment Museveni naga don't mind buli linnya ly'omuntu alwanyisiza mu muteekeko nga kiwedde. Yes, that's what he said. Let us Bobi Wine expose is a hostage. Bana babadde babbira mu Kampala. Kano kalina obuli bw'okukola. ADF bali bagenda kabe 10 ako kabbi kazibo. Kada mu bada kazibo nnyo. Kasajja gwe. Bagenda okudropinga mu cabinet. Naye ojja kwatata. Onobeera wagwe ne batakubantu eyo kujasa. Ababoda bagenda genda. Bozonyakako n'ekimba mitwale 5. Entwe ejo linda bakubobole ate bwe gandi bagenda kubobbola ne potential liwe bagenda kubobbola kubanga nenda bawulyanga bobo bati balina mu boda kayina sense w'obugulu wano sebu bulitegerera mu kopi. So me am informed. The military is coming. Of course. Yes. You have started even. Yes. You have started on several but projects. Because he's even dancing. Why? It will be done when Bobi Wine is there. But baka nedda namaje kigaleme babongere ba mwavudde da obolo ni bubi obolo nimbwa 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 kamu forward nange mulisitira obolo naye ateza mwezigendera mu billions omusajja alajanyi kiwayagala wanumba nkukubidde ddala kumaliddewo ddala kali Bobi Wine kyakola ekyokwekalakasiza ebitooke kiyamba muhoozi kiyamba abana be bagobyemu muhoozi yagobyemu abo ababbi omanya ababaddemu abanene kati buli mwaka sibamanyi mubadde mu system kano omanyi bwe kabadde kano obukulu bwako munene nga bbaasi muzeeyi tosuubira nti the army at some point will be overstretched. Why? By an engineering department, they can even hire equipment. Yes, the military pays by its life. Nabawulyanga boogere kyokasajja kano n'obubalika bwako kayina sayansi bwako wano kayina sayansi bwako owakuloba bakajjawa nakaga nti gwe nekitawo yafa akwegayo kyofa togaba walumbe yakigaba ne bakutuma kyofa togaba ekitawo bwako yakagamba yakalekera nsi kayina sayansi wobukulu wano sebu kati kabula taddamu kulabika ate naye nakola bubi okukyogera nti abayedeefu bagala kasa ntwe nekiyimba bamwasa entwe kiyimbo kyamulaba ngaayogera nze bwe nkugaa nti bagenda kukwasa ntwe babagenda jasa kuba nze mbawulira ku byuma byabwe nga boogera bonna sisimu yabwe ngimanyi aba ADF
kamanda yabaga temutanga Mirundi muba mubyogedde mu bantu n'abifuna Mirundi si wa M16 Mirundi si wa SEDEC Mirundi si wa SAE Mirundi si wa Mossad mubyogera era omusajja oyo yakamba ngenda kakunonyeza akatanga nti ebyokutta nakyo bye mwabibuuliddeko kisobi ekinnanfuusi bwe bamala ekikoza bagenda kukitta the man says the commander of ADF yakyogera ngenda kutulesinga akatambi kange after using him they will kill him ekyo kinnanfuusi ekyo kyatta abantu bebakanga kyekibanoonya kisobi naye abantu basiru mboze fe banyina basobi fe baana basobi sobi naye bamwogerako azaala ekibya kiwongerera sente abyagala mbu babiwamu kanokusajjakolokanzukaddo nozekuna wange yafudde atya komanyoko ye yakatta abantu yali yakatta abantu kalikosone bakakuba omutayimbwa mutu manzakana wange embooza ekyamuse nawe mbonako bakawama muli mu famire ensiru muzukulu we nga yesobi muli mu famire ensiru oba Jesus bamwegana nga musajja alaba mobu Petero yamwegana emirundi esatu galengera bajja mupirawo emiggo waliwo omuntu wagamba nti waliwo wenale muwano ate nesati yambadde bwambazi bannange you started the mob to save your life. I see. After saving your life you escape. Petero wakugamba Petero yakaaba amaziga ne gamusala na wano yafa amaziga gamusaze wano olukuubo okukaaba amaziga ate nga yamubuulira enkoko ejjako kolima emirundi emeka esatu naye jakuba tennabaomuntu oneeganye wozova were muti yes mobwejja naye Yesu emubuuzabadde naye kabaka w'Abayudaaya nti nze kennyini yeegaana ye alina pawa era omusajja yali azze omukwata Petero yamusalako okutu Yesu n'akuzzaako kituufu yes akukwata n'akuzzaako nabagamba jjo waliwo omusajja yakolanga mu State House ng'ali mu pipi naye nga nze mumanyi anywa omwenge yabeeranga n'obucupa bwa whisky obutono bwe buti obusirikitu kaganga ye enjogera eyo baatamidde batatamidde tesobola mukola mutegeera kakati nga bagenda ne pulezidenti eMasinga alinnya olusozi aletta gye teyatira kati we yalinnya olusozi ne kulinnya n'agwa naye abaserikale bo balowooza nti sasi Museveni yasigala anyiritte bwati yagwa ne kamera bwati nga mwenge gumuliko naye nabo tebakitegeera nti nze nali mumu era baafiiriddwa waliwo yali fotografa wa pulezidenti Kiggundu naye abagenza okuziika ate kintu gwe baagoba yedda ate yakulembedde delegation nze bampita neŋŋanda seeteeka mu bintu byabwe seeteeka mu bintu byabwe naye imagine wabakyawa kintu ate atali mu office ate yakulembedde delegation bamudropinga nga aladisi kakati it tells you abakubanga aliko sente sikontrola nakabinake bebaligere awaffe temujjangayo famire yaffe eyina sente ate mugabababuuliridde 10 million obukyere bwamu emizinga temuŋŋanda kwebaka siira kukkiriza temwagala nnyo afudde mujje mwekalakaasa wamma tumuteddeyo kabuli tumuteddeyo abuliddeyo Mirundi agenze alirinnyayo mboko ku mboko mboko ku mboko mwangoba misana mpulira tebadda gwe muntu yekka agoba abantu ba State House bwe omu ayagala bamukyalireko abavudde ew'omukulu gwe muntu yekka abagaana oyo omwana yansasula bubi at time sinenya Museveni Museveni did many things nga oyo omwana abikwata printing press poloti yange ekyuma yabikwata yadduka n'agenda newa gondi kabusenga namubuuza Egypt this printing it must be milionaji buloge kankube obolo ni bubi obolo ni bubi container onozikuzana awo bwafu buyingira obolo ni bubi kabukutuukeko ndi musanyufu nnyo ngenda nakubongera omwenge kuluna bajja kunywa bbiya bakyanywa tto bakubye kyoko ne bali kujjamu mpulira owulire ku lwolo yagamba mbu amebeega this bega nakwana makolukwe they are moving from one person to another to beg money to seek loans
nange nenzina mu lujalwa nenzina mu ddiiro lyange nenzina omuntu akuba omunene aba mutono. They never expected him to stay a 10-year struggle. Naye nga nze njagala batuuke mu myaka 9 omuteeko kubakwata emmandu ebakube. I sacrificed, I frustrated all the effort nga mugozi atambula ate mbatuusa mu kaliijo. Akaliijo babadde oba baavu oba si baavu babagaye mukwate sente za mirundi muzimu. We don't have money. Obadde okwata bulijjo ng'ozitwala obadde okwata zaaki obadde ozitwala ngunfe njavuwale gonsoose nze sinayavuwala okuva lebannwanyisa abonotusoludyenesi waliwo ekisajja kiroyo n'akakooti gaakyo kyagenda okulikuluti nga wabuya ne weeyomba badokita beemulaga mu makerere ino kolegi n'ekiro kyabula kyasokola ne mukazi waakyo kyabula n'akakooti gaati bakikuba ne bakittirawo kyekyajjana birondisi wanafulama kirodolesi anakuba akatambi bakyasa omutwe kyekyagenda nga ewamulaani kijjayo sente kijjayo kimutwalidde ba experts ngesi mbwe simu ye ngiyingiddemu kiriwo kyabula bakigoba kyekyali kichairman kyagamba bati oyo omusajja wabuye oba weeyomba one of them stammers but we hear Mirundi talking about it